byonna limpe Golodi bino ebintu byonna nali mbiguze bikozesa ku ggwe nonimba n'otajja kandabike nga mbinywa mbikozese kwani ku munno anakukubira eky'essimu ku live akugambe what I'm made of. There's no green one. Byonna limala eyo leeta eryo erya mu kapeera ate eryo dibi baliyita sosomola omala wiiki lino wiiki nga toyina kyokoze osobola okumpita Mikey Budomola oba Mikey biragalalagala lino olirabye godi vivu lito lyonna eddagala mukwano nali njagala likozesa ku ggwe lino okuva emwavuma mbuninga lwasa nasalawo ne bampa lino era omusajja aŋŋamba siigako emirundi ena buli nnaku okuva we nasiigako esayizi ninaabwaguuga bweti era osobola ogira kusyandiyolo diyolo sayizi eno gye ndimu osobola okumpita chemical Mikey fumbira ku mazzi agokya ontabulire overdose ogimpe enjinywe tulabe ekiro tuvaamu entuuyo essinga tekyakola kano kapawuda bakayita mwajjuma onosakanuusa weed oba cocaine nina n'omukebe leeta ekibaketi bayinza olowooza malala kano golodi vivu nali nguzekako kano sinakakwatako nkyalinza osalewo ninamu ekibaketi kino kyonna kibaketi era kibaketi kijjudde okirabye era kijjudde bintu byange byenkola ki ekibaketi kino nayagala okinywa golodi vivu nali njagala bagatta abantu nga bana gwe ka golodi ka bebi kange ne ka October Fairy ne bannamu abalala nga babiri ndabike nga mbibakozesaako nali njagala ondeetere n'oyo Munnakenya Aziyadi ndabike nga mbanywera ekibaketi kino bampa kilo 5 osobola okiyita Viagra yes naye golodi wadduka baŋŋamba olwategeera nguze ekibaketi ekyo wadduka e Kenya naye nkyakulinze okomewo ye nkoze bubyo bikulaga sandibikulaze kuba togenda kukomawo naye bw'oba otidde mukwano tujja kukozesa kano bakayita gomislo just nywa ejiiko 2 nywa ejiiko 2 bwe nywa ejiiko 2 nemba nga nsobola okukola ki okukolako bw'oba okatidde nja kukozesa kano bakayita mutaasa kano nja kunywa bulidi 2 okitegedde kati ninamu kano sinakasumulula okanuusanga njaga ya buwunga kana ate bambi golodi tekajja tuyisa bubi kuba kano omusawo yaŋŋamba olunywamu ejiiko 5 ne twegalira mu nju ebisumuluzo ne tubikasuka wabweru golodi tusobola omumalamu wiiki nga tuzanya ludo okalabye kyekyo nno weerowooze mukwano okitegedde weerowooze ojja kuŋŋamba tukole ddi era tukole tutya Please subscribe to get exclusive. Era tukole tutya soko fumbe ku mazzi ompekana akantu nyweko matutya okalabye ddiya fumba ku mazzi mpulira nga njagala kakozesa yes put it in milk kankanywe mukwano na downloadinga video eri ng'ozinira kayimba ka TikTok ndabike nga ngenda mu kiyigo njira nkuliiraliira kawo mpolampola paka bw'onaasalawo olinnye akanyonyi okomewo wano ku buwanga bwo ewaka okitegedde kano bakayita alimponya alivaawa
kano era bwe tukakozesa osobola n'okunkwatirayo ng'embwa bwe zeekwatirayo ne tumalayo wiiki nga tetufuddeeyo ddiya. And then shit happens like it happened to Mimi. Yeah, ne twekwatirayo tusobola okwekwatirayo wiiki ng'emu nga tetuvaayo keekano. Oba embaata. Okitegedde. So that's it. Kirowoozeeko mukwano Golodi. Kyoyagala kyonaakola ki kyonaakozesa nange ze bwendi. Katumulabe nti already. Kwendi mukwano fumba amata ndabike nga nywera Golodi ono. Mwana wa mama jimu sinaddamu kuba jimu lwa nsonga nafunamu accident. Omukono guno teguli fit naye nja kuddamu as soon as possible yabwe buzibu. Nafunamukko obuzibu bwange. Mukono guno buli wensitula gunuma. Ne bashi tugende twebake man. Bireke nkoye. Yeah. Gasi musibe bulungi. Yeah. Okay guys, see you tomorrow. Yeah. Hello. Oh, assalamu alaikum.